tumbulire wano Sheikh T must shine. Tambuza video. Eyamubumba amwase. Tuli munsi mwe batasobola yadde okuweeseza ekikwanso naye nga bali ku bulamu bw'abantu beerijjira kulimbo gundi tugendeko mpola tugenda kukusaanyawo mu bufunze bano amaanyi ennaku zino bagakiza Mungu. Olaba ne Mukama Katonda tutuuka ku mbeera emwemulugunyiza ntayi Mukama Katonda wanu tebitambudde bulungi tebiteredde ngondezaamu naye gavumenti n'abagirimu n'abaana b'abakulu abali mu gavumenti nga bawulira bo tetulina beemulugunyizaako we batukutta obukyamu batta abasiraamu bawamba abantu batulugunya abantu naye nga tewali akkirizibwa kujja kwogerako era nga yonna oyo ajja okwogerako abeera zizza omusango gwa naggomola ng'omutamiivu agenda kukwatirawo essimu ye wali nga waliwo olusinzi ya waragi ajja atwitinge nti Sheikh Kiti tugendeko mpola Mr. Kiti tugendeko mpola yiga okuwa abakulembeze ekitiibwa mbu ba great leaders ekitiibwa ba great leaders abaliwo. Waliwo enjawulo wakati w'abakulembeze n'abafuzi. Omukulembeze takakaba akulembera kitiibwa kubanga qualification zokka ezikufuula omukulembeze zijjirako n'ekitiibwa. Kibanga bw'onaayingira mu woofiisi emu nga bakuwadde nti ye gwe minisita wa kino. Minisita wa kino teyeetaaga kubanja mmotoka kubanga minisitule mwaba agenza okuweerereza ebeera nteeketeeka already ebeeramu emmotoka. Kakati kyekifo ky'obukulembeze bw'ogenda mu kifo ky'obukulembeze already ekitiibwa kiba automatic singa obeera mukulembeze. Naye bw'olisangibwa nga toli mukulembeze ng'oli mufuzi era togenda kufuna kitiibwa okuva mu boofuga. Omukulembeze yaafuna ekitiibwa okuva mu baakulembera naye tewaliyo mufuzi afuna kitiibwa okuva mu baafuga. Ekyebbeeyi ky'oyinza okufuna kutiibwa ate nga bakutyanga monster. Ekitiibwa n'okutiibwa ebintu ebyo bibiri byanjawulo nnyo. Kakati muhoozi bw'oba obanja ekitiibwa wava mwani mu mukulembeze era gw'okola ngaani ng'omukulembeze oba wava mu mufuzi nga naawe oyagala fuuka mufuzi mu kaseera kano. Mu Uganda mwe bataweesereza yadde ekikwanso mu Uganda mwe batasaanuusiza yadde akadomola ssebo ono mwe yeewerera okusaanyawo obulamu bw'abantu. Actually mu Uganda bazimbulula nnyo okusinga okuzimba. Eyawumba Seeka Kiti ajja amwase. Mulekerawo okulowooza nti obulamu bwaffe buyimiriddewo ku mmase yammwe muhoozi nti muhoozi gwalagidde nti oyo alamuke ng'asobola okubeerawo n'alya. Gwagambye nti oyo afe nga tagenda kusula. Obulamu bwaffe tubulivinga kubanga Mukama Katonda yabutuwanga yamanyi n'ekkomo lyabwo era yalina ekyenkomeredde ku nsalawo y'obulamu. Mulekerawo okulowooza nti tuli balamu oba tukyassa lwa mmase yammwe era mulekerawo okulowooza nti yemmwe balamuzi ku bulamu bwaffe. Omuntu atasobola na kwesomera speech ng'ate speech kyekintu ekyalibadde kisinga obwangu okwesomera. Wabula ali ku bulamu bw'omuntu atiisatiisa nti ngenda kukusaanyaawo bw'otaayige kuwa bakulembeze kitiibwa. Bw'atasobola na kwesomera speech olowooza okusoma speech n'okuweesa omuntu kyekisinga okukalubamu. Okusoma speech kwalibadde kwangu nnyo okusinga okuweesa omuntu. Kale ye Mukama Katonda oba osanga bisobola okumwanguyira kubanga kyali kigamba asobola n'okugamba bugambi kino kibe era ne kiba. Naye omukyalo ono yeetisse mu lubute emyezi 9 omwana we. Olaga nti ye kyali kyangu nnyo okuyita mu bugubi obwo n'olubuto okumala emyezi 9. Gwolina okusaanyaawo mangu era tova liwinze mukazi yeetikka lubuto olwo emyezi 9. Olaba nga kyangu nnyo okwetikka olubuto emyezi 9 dani okusoma speech gye bakuwandiikidde obuwandiisi tosobola na kugyewandiikira ate era nga tosobola kugyesomera. Olabye nga nzibu nnyo naye ate gwe oyagala omukyala eyeetisse mu lubuto lw'omwana we emyezi 9 ojja osaanyeewo. Musooke muyiga okubumba nga temunnakansa nnyo kubumbulula. Sheikh Kiti musajja musiraamu alina okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga eziruma abantu kubanga obusiraamu tebulimba
era nga abakulembeze balungamizibwanga bakulembeze ba ddiini oba bakulu mu madiini mwe gavumenti yammwe lwaki ekyo gigambako abakulembeze b'eddiini oba mukoze birungi byereere muba mukoze bulungi byereere lwaki mutya okugambwako oba lwaki mutya omuntu yenna abasongamu olugalo mu abakoze ebirungi ebyereere ekizitiddo Muhoozi Kainerugaba gikuume nga nnyonjo buli kizimbe babeera bakizimba bateekako omulyango gwa emergency in case omuliro gubeera gukutte omulyango gwa emergency ogwo gubeera muyonjo era oluggi gye lweggulira oba gye lweggalira lubeera stede buli budde tebakkirizaamu kintu kyonna ekiyinza okulemesa oluggi okweggula oba okweggala ng'omanye ensonga lwaki omulyango ogwo mukulu nnyo mu kaseera k'akazigizigi mu kaseera k'omuliro era buli kizimbe ekizimbibwa nga kizimbiddwa ku pulaani kibeera n'omulyango ogwo golowooza baguteekawo nti omuliro guba gugenda kukwata naye baguteekawo in case gubeera gukutte kuwa w'olina okufulumira Muhoozi leero gavumenti yeeyo neekwata omuliro oba ekizimbe kye bayita gavumenti ya kitaawo neemala ekwata omuliro Muhoozi oyina ekiziti Muhoozi oyina obufulumiro Muhoozi oyina obuddukiro oyina w'osobola okuyitira oyina we basobola okukweka institutioni zonna muzikubye muzimazeewo abantu baazo babakyayi e Buganda gye baali kwesi gwe wennyini ng'oline Frank Gashumba mwatajjakana nadduli n'omala n'otwitinga ne weewaana n'ogamba we the Batwez abakatuliki mwabattira ki Bishop Mulamba omutiibwa omugenzi kaakati omugenzi Lwanga Aborthodox nabo ne mubattira omugenzi Yona Lwanga abasiraamu muzenga mubattira abantu bangi ekibuuzo kiri kimu mmwe mugenda kwekweka wa ekizitirutu kije mulina singa ebintu bibeera bibatabuseeko ani anaabaddusa kubanga omuntu abazza okkulumba aba akimanyi nti wakulumba option gy'obeera osigazza kubeera kudduka golowooza nti amakubo sigasooka okwokya era olowooza lwaki ekizimbe kibeera n'ekizitiddo nti omuliro bwe gukwata ekizimbe guyita mu kkubo oba gutandikira mu mulyango ogubadde gubafulumyanga kakati nammwe alirumba gavumenti yammwe alisooka kubalemesa buddukiro ku bisaawe kwalitandikira okuwamba oba kwalitandikira okkuba mwe mugenda kuddukira wa ani agenda okubakweka ani agenda okubabikka ani anaabakukulira ebiseera ebisinga bagamba bw'oyamba omuntu obeera omuwoza ebbanja mwe baani abo be muwoza amabanja kubanga abantu bonna mubateresezza busungu abantu baagabanga ensigo mu ngeri y'okuwola ebbanja nti nange bwe zinzigwako nja kujja eyo nnoge abantu baagabanga amalagalo babakyala baagabanga amalagalo agabyala lumonde nti bwe gananzigwako nange nja kujja eyo nsaleko ŋŋende mbyale ekibuuzo kiri kimu mu abantu mubawoze ki abantu mubateresezza ki era abantu bali baddiza ki kubanga ntagala bbiri tujja basaanyaawo ntagala bbiri we the Batwez ntagala bbiri ffe bagundi ntagala bbiri mutugendeko mpola mmwe muli banjawulo nnyo mu mbuto z'abanyammwe mwamalamu myezi nga 10 na giijo nga ffe twamalamu 9 gyokka mmwe muli ba muwendo nnyo nti mmwe temulina kugambwako naawe we musobezza ninga abantu ababagambako mwana wattu ne Katonda bamugambako bamwemulugunyiza nti Allah oba Mukama Katonda nkyusizaamu ku mbeera wano nga tebitambula bulungi wano nga binkutte nkyusizaamu ku mbeera kakati omuntu bw'aba alina eddembe erigamba ku Mukama Katonda oba eryemulugunyiza ku Mukama Katonda lwaki temukkiriza mmwe babeemulugunyizeeko bwe muba muwulira nti mukoze bulungi then muvunaane ababeemulugunyizaako naye oli akwemulugunyizaako kyeyemulugunya tosobola kyegaana kyeyemulugunya tosobola kyewakana naye ate n'onyiiga lwaki akwemulugunyizaako omutambuzi omutuufu y'oyo asoma obupande
Gana amaloboozi ge muwulira agava mu bantu b'obulijjo n'abakulembeze ab'eddiini nga basheikiti oba abalyoyi b'emyoyo nga basheikiti bwe bupande obuli mu bagambako nti lino kyamu toyita wano yita wali. Onyigira otya akapande okuggyako nga tewasoma ng'oli kiwulenge. Otandika otya okubeera omunyiivu eri akapande. Akapande kaba mu kulagirira ggwe, akapande kabeera mu kugayidinga ggwe. Ate ojjawo obuvumu, ojjawo amaanyi aganyigira akapande nti akapande kannemesa okutambula ebyange. Akapande kali mu kulagirira ggwe. Gana amaloboozi ge muwulira agava mu bakulembeze baffe oba abalyoyi b'emyoyo oba abantu b'ebulijjo bupande obubalagirira nti lino ekkubo okutta ekyamu genda okwate ettuufu. Naye ate obupande obubalagirira entambula entuufu oba obaali bagayidinze nti kwata lino bonna mwagala busaawa mu bumalewo. Musooke mulabire ku nsobi ze mukoze mu kuggyawo ba intelekito mulema alowooza nti bakyalenjinga mmwe. Ba intelekiti abo be baleetanga ebirowoozo. That's why bayitibwanga ab'oludda oluwabula gavumenti. Tekyaleetebwawo nti nabaaludda luvuganya gavumenti wabula baatuumibwa ab'oludda oluwabula gavumenti. Kitegeeza nti intelekiti bw'agamba nti kino tekitambula bulungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okudduka okutereezaawo. Kubanga ezo ze side mirror mwe muyina okweraba ne mulaba bwe mutambula. Tewaliyo minisita asobola kuwabula Museveni. Kakati Nyamutoolo awabule ki Museveni? Tewaliyo RDC asobola kuwabula Museveni. Tewaliyo permanent secretary asobola kuwabula Museveni. Naye ebigambo bano abasajja abalinga abayivu abategeevu bakyanjo bye bakoonangako bwabanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumanya nti kyanjo lwaki ayogedde ku kino kanziruke nkitereeze mangu. Kyova olaba mu kaseera kano eggwanga libavuddemu ttaano. Mukoze ebibi bingi okusinga ebirungi oba mutereezezza watono okusinga we mwonoonye. Lwa nsonga nti mwajjako ba inginiya abatungirizi ba gavumenti. Abagezi bonna mwabasaanyaawo abaali bawabuddenga. Kakati n'abatono be tubadde tusigazzaawo nga basheikiti abatuuka mu bantu. Kubanga babeere no ku ground ne bawuliriza ebigambo by'abantu ne babiteeka kazindaalo mmwe babibategeeze musobole okutereeza. Naye ate abo be mulabanga abalabe bammwe nnamba emu era be mulabanga abaagala okusuula gavumenti zammwe. Ebiseera ebisinga wadde ng'oba weetaaga ebiwoomerera naye mu kifuba toyina kunuuna switi oyina kumira bikaawa. Golowooza lwaki abasawo eddagala erisinga baakola likaawa tebaakola liwoomerera? Nti eddagala erikaawa lyeliwonya so si eliwoomerera. Bano bakulu piga ababagamba ebibawaana, bano Bannyamutoolo ababagamba ebibawaana, bano abantu ababagamba ebibawaana baani? Baggugwa, Bamubajje, ba Sulaiman Kasule Ndirangwa be basinze okuwabya gavumenti yammwe kubanga gavumenti yammwe mu kaseera kano kye yeetaaga si kwe kugiwaana. Wabula gavumenti yammwe mu kaseera kano kye yeetaaga kwe kugiraga ebikyamu byekoze dene ejje n'ekimotoka ekikuba ebiraka. Ate kambabuulire kyali badde kyangu nnyo okufuga bannayuganda ne bwe gyali badde myaka emeka. Kubanga entebe y'obwa pulezidenti mu Uganda erimu emu ate teriiko nti weeyongereko eri nange ntuuleko. Kitegeeza nze yeekolera saagala ntebe yammwe, kitisa tayagala ntebe yammwe. Naye singa eri ebikyamu bye twogerako nga bye mutereeza singa Uganda yaterera dda. Naye mmwe ayogedde gwe muyambye mugula mugule, gwe mutayambye oyo mumuttirawo. Kakati ne weesanga nga amaloboozi gonna agabadde nga googera ku nsonga agamu mugaguze amalala mugattiddewo ate nga bye ebizibu bye gabadde googerako bikyasigaddewo. Then oba ovuga ogenda mu maaso oba obeera ovuga kyennyume ennyume. Obeera ovuga ogenda mu maaso oba ovuga ogenda kyennyume ennyume. Sente ezo nnyingi ze mukozesa mu kusaanyawo obulamu bw'abantu aboogera amazima, mu kusiba abantu aboogera amazima, n'okuteekayo bi alligators ebitulugunya aboogera amazima. Senga ze sente ze mukozesa okwogera ku bikyamu bye babeera bayogeddeko. Kubanga enkyukakyuka yo nga ye erina eddoboozi erisinga n'eryange.
erisinga n'erya Jakana Nadduli, erisinga n'erya Sheikiti, ebizibu ebiruma bannayuganda birina eddoboozi ddene ate ng'eddoboozi eryo mmwe muliweesa. Bwe bibeerawo nga bireekaana biringanga kasasiro. Kasasiro ne bw'omuyiwako perfume aba tagenda kulekeraawo okuwunyirira. Wabula kasasiro oba olina kuyoolawo muyoole okusobola okulekeraawo okuwunyirira. Ffe aboogezi si ffe kasasiro. Ebikolobero byammwe ye kasasiro. Ate nga kyangu nnyo emuba mugamba nti tulya kwasama, mutulya kwogera ku mmwe, muveewo naffe tugwe. It is very simple. Muveewo naffe tugwe. Mutambuze waawo omusiru obwenkaniddeawo. Bakugambye taxi ya nusu 5 okuva e Kampala okutuuka e Busega nti nja kutambulawo mpola mpola agenda okutuuka ng'anyweddewo obutunda bwa 2,000. Eyabadde agenderedde okukekkereza ne yeesanga ng'ayonoonye bwonoonyi. Kakali nammwe bino bye mukola eby'okugjawo ababagamba ku nsonga n'ebyokuwamba okusiba n'okugula ebisolo bye mulina okulabirira buli lunaku nga bigenda batulugunyiza bantu. Senga mukola ku nsonga bantu abo ze babeera boogeddeko. Singa tewali ayagala ntebe yammwe. Ffe twasooka kubabanja services. Kyagulanyi n'ayimba ebiva mu ghetto yonna. N'abagamba nti ffe twagala obuweereza buveeyo mu ofiisi yammwe waggulu gye muli butuuke mu bantu. Paka lwe twalabanga mugaanye oba lwe yalabanga mugaanye n'asalawo ghetto agireeta eyo mummwe. Essaawa eno muli mu kwogera eby'ekijega, ebyobufuzi byayonooneka, ebyobufuzi byayingiza Bozambe. Naye nga Bozambe bwe baabasaba nti ffe mujje mutukoleko mwagaana. Kakati Bozambe baabasemberera butawuliriza. Ebigambo bye twogera tubeera tetuvuma mmwe era tuba tuyamba buyambi mmwe n'okubibagamba. Nze bwe nzija ne nkugamba ebinnya mu nguudo nfuuka nti omulabe wa gavumenti. Bwe nzija ne nkugamba enguzi ekudde ejjembe nfuuka nti omulabe wa gavumenti. Bwe njogera ku kitta bantu nfuuka nti omulabe wa gavumenti. Bwe njogera ku ddagala etali mu malwaliro nfuuka nti omulabe wa gavumenti. Omulabe wa gavumenti yo yakujajjatta. Yo yakuwaana obuwanyi. Era bwe weetegereza abayimbi abagaggawadde tebaajajjattibwa. Misa Kisemakula teyaliiko boogikubye taata oyogedde papa. Bajjefule Lutaaya tebaaliko boogikubye taata oyogedde papa. Golowooza lwaki be basinga obugagga? Omuntu anaakulaakulana teyeetaaga bamujajjatta. Omuntu anaakulaakulana yeetaaga bamusoomooza. Era Museveni talina na nsonga lwaki abeera ne ba presidential advisor ate baatakozesa. Ba advisor be bakiti. Advisor gy'oyinza okutwala oba advice gy'oyinza okutwala ye y'amaloboozi g'abantu. Lwaki bw'otuuka mu bantu reaction yaabwe ebeera eti bakugobaganyanga kiti. Lwaki bw'oyitako ku internet abantu batandika okukuvuma buli comment gy'osanga ebeera evuma ggwe. Soka weebuuze ekikuvumya, soka weebuuze ekikusenza, then oluvannyuma omanye eddagala ery'okujjanjaba ekirwadde. Omuntu alwadde oluwumu tumusiiga ddagala tetutema kitundu kwe luli. Nedda, oluwumu bwe lulwala tulusiiga ddagala tetutema kitundu kwe luli. Naye Museveni abanga agamba nti bw'olwala oluwumu ku mutwe gw'olina okutemako osobole okusigaza obulamu. Omutwe bw'ogutemako n'ekiwuduwudu oba okisse. Otherwise obeera wesse wekka. Gwe kennyini ye gwe abeera wesse. Okutta kiti obeera wesse. Kubanga kiti abadde ndabirwamu ekulaga ebikyamu ebiri mu gavumenti yo. Bw'owamba kiti obeera owambye entegeera yo. Kubanga kiti abadde akulaga ekituufu ekiri ku ground abantu bagamba ki? Mulekeraawo okulowooza nti tuliwo kulwa mmase yammwe. Era muleke kulowooza nti obulamu bwaffe bukwatiriddwa mmwe. Temuyina buyinza, temuyina bwannannyini ku kye bayita obulamu bw'omuntu yenna. Abantu bonna abalina obulamu buliko nannyini bwo eyabatonda era gwe babwebaliza. Naye kakati mu kiseera kino n'essaala tunaatera okugikyusa. Tutandike weebale Muwoozi olw'ekirabo ky'obulamu. Weebale Museveni olw'ekirabo ky'obulamu. N'Abakatuliki basuuse mu linnya lya paati ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu.
mulinnya lya Museveni lya Kataha n'ery'omwana kyekiri omuganda wange Umaru Kisekka simmwe abalina obuyinza ku bulamu bw'Abannayuganda. Obulamu bw'Abannayuganda bwabaweebwa kuva eri Mukama Katonda. Ate era bwe twali tuzaalibwa twasooka kukaaba. Kitegeeza okukaaba kwa bwebange tokubanga muntu ate n'omugamba gamire mangu. Omusajja ayogedde ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Alaze obulumi bwe ku kiwamba basiraamu. Alaze obulumi bwe ku kitta basiraamu. Buli lunaku ogamba ADF ekudde ejjembe. Buli lunaku ogamba ADF ekudde ejjembe. Naye eno ADF gy'oyogerako ekudde ejjembe nga lwaki teekuula ejjembe nga tonobye ddagala lizikuuza ejjembe kaŋŋambe nti si eggwe ADF. Omusajja ndabirwamu. Ffenna abakolokota gavumenti tuli ndabirwamu. Twali tubalaga bikyamu bibalimu. Twali tubalaga bujonjo bubali maaso. Toyinza kuyimirira mu ndabirwamu n'ekulaga akajonjo ate n'olabanga ekibonerezo ekigisaana kugikuba mayinja. Mwe endabirwamu ezibalaga obujonjo obuli mu maaso gammwe mwagala kuzitta zonna muzisaanyeewo. Ate maama mmwe abalina obuyinza. Ate mama mutabani w'omukulu. Ate nga mama ye CDF waliwo omulyango gwa exit oba tuguyite ogwa emergency. Emergency exit eyo Muhoozi Kainerugaba giyoyote bulungi. There is time nga yeyokka eyina okukutaasa. Bino bye muddeyo ne mulowooza mbu mugenda kudduka mu ggwanga nga biwunye n'obunyonyi bwammwe mwabutegekawo ddala n'abalumba ku bwo kwagenda okusookera okwonoona. Ani agenda okukukweka? Ani agenda okukubika musajja gwe? Ani agenda okukukulira? Abasiraamu mubasse mubamazeewo mubatabangudde mubakozeemu n'ebiwayi. Imagine tulina obukulembeze kangambe bwa mirundi ebiri obw'abasiraamu ate gavumenti n'ebicoganizinga bonna mu bufunze nti yo yennyini yeyayagala okuleetawo ebiwayi mu busiraamu. Ebiwayi obireeseewo naye n'abasiraamu obakubya amasasi obamazeewo. Abo bagenda kukukweka Kasozi Kibuli gye bagenda okukukweka. Nga n'ab'e Kampala mukadde ali kukwese nabo oyina abantu b'obasuddemu. Mubajje mumaze okumukozesa kakati mumutaddeko semmamba amuzoganya. Mwamuwaga mwamuwa amaanyi era mwamulaga nti Allah si ye defender wo ffe badefenda bo. Mubajje takyalayira wa kitiibwa Allah takyalayira wallahi wabula mubajje yafuuka alayira Museveni kubanga kakati aliwo ku mmase ya Museveni. Naye batandise dda okumuzuganya era essaawa yonna mubajje bamugjawo kubanga bamuteekako semmambo mutabani wa Tamusuze e Butambala amuzoganya. Abo nabo baabanyigira dda. Abakatuliki omutiibwa Lwanga Kizito awumule mirembe agenda okufa nga atugamba mwamuteekako dda Bambega osanga father ng'ayambadde emmundu waayita mmeka musajja wattu n'afa ne Kasozi k'e Bubaga nga tosobola kuddukirayo. Orthodox Church eyo nayo n'ogittamu omutiibwa yona Lwanga eyo nayo tosobola kuddukirayo. Buganda n'olumba omwana wa Buganda Jakana Nadduli omugezi okuzaama n'omutta ne weewaana n'otwitinga with bachwezi eyo nayo tosobola kuddukirayo. Muhoozi Kainerugaba gwe exit yo ne kitaawo olowooza eribaawa? Singa giwunya olunaku olwaleero olowooza olibaawa? Omulimi bw'aba alima emmere ateekako ekyagi. Ne family gy'olowooza nti yesinga okubeera n'emmere eteekawo ekyagi mwe mukuumirwa emmere eyina okutuyamba mu biseera by'ekyeya. Olaba n'omulimi abaza asobola okuteekawo ekyagi. Gwe ki ekikulowoozesa nti gwe gavumenti n'obuyinza bwe mulina tebwetaaga kyagi? Tebwetaaga kudiibuuda. Waliwo obutono bw'olina okuterekako obwo obuli kuyamba okudduka kubanga oliba tokyataasa gavumenti oliba otaasa bulamu. Dr. Apollo Milton Obote yayita Jjinjaawo nga ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tasobola kukiyitako. Idi Amin Dada ennyonyi yamuyamba yamujja Soroti. Soroti gye yaddukiranga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tasobola kuddukirako. Buli mukulembeze ayina okuteekateeka exit route. Bw'oba oyingira mu ofiisi yonna tunuulira nnyo Entebbe mw'ogenda okutuula era otandikirewo kuteekerateekera lw'ogenda kugifuluma.
bw'oba onoonya omulimu obwongo bwo buba mu kunoonya mulimu naye bw'omala okugufuna bw'oti opulaninga nga bakugobye ku mulimu kyova olaba omuntu bw'afuna omulimu alwana mangu azimba akayumba omuntu bw'afuna omulimu alwana mangu akoleyo ka faamu oba akoleyo ka bizinensi aba ateekateeka lunaku lwalifuluma ofiisi eyo mmwe mwateekateeka olunaku lwe mufuluma obuyinza oba lwe mufuluma gavumenti oba mmwe mulowooza nti muli ba mukisa nnyo mwazaalibwa muli blessed nga famire yammwe yesinga okubeera blessed mu byafaayo bya Uganda nti yeegenda kubeerawo abada n'abada bwe talibaawo nga si gwali first son ogenda kuddawa mutabani wa Dr. Paul Milton Obote asobola okuba nga awuliziganya nammwe are you sure gwe omukulembeze aliddako oliba osobola okuwuliziganya naye eyali first son asobola okutambula ne yeetaaya wonna mu Uganda asobola okulya ne mu gavumenti sente gwe ng'ofuuse ex first son what are you planning oteeseteesa otya akaseera ako nga tokyayina sse nga tokyayina maanyi era nga tokyayina buyinza abantu bonna mubanyiizizza abantu bonna mwagala basaanyaawo mwefudde bakatonda wetusabira Allah tuteekewo Museveni wetwogerera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuteekewo muhoozi wetwogerera ku bakyala ba Nabbi betujjako hadithi ba Hadija tuteekewo Janati Kataha n'abakristo mubiikira Maria mu mirembe Maria jjudde enneema oba mu linnya lya Paati n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu lifuuke erya Museveni n'erya Kataha gattako omwana muhoozi kubanga mutulaze nti kaakati amaanyi n'obuyinza mubikiza Mungu kyova olabanga ne bannaddiini ennaku zino ate abaali baddenga bayamba gavumenti okutambuza eggwanga ate kakati be basabiriza gavumenti n'owulira omusajja omukristaayo ayambadde ebyambalo by'obwafaaza n'atayogera na ku ttaka lya bumbulukukidde bantu n'atayogera ku byonna ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ebizibu ebiruma bannayuganda byafunye omukisa ogutuukako ku kabitereeza bannange bakusabira tujja ne tugamba oba Mukama yakuweesa muki akwongere emyaka emirala otufuge nnyo akwongere emyaka emirala paka woolikooyera bannaddiini yemmwe mulaba Museveni kakati nga Katonda nga mulaba n'amaanyi agakiza Mungu wakati nga bannaddiini battibwa bawambibwa ne bannansi nga bawambibwa kiti najja n'ayogerako muwozi n'amutiisatiisa munnaddiini omulala eyali yambyeko nti yabadde ategeeza kino n'awaana buwaanyi eyamutiisizatiisizza kwega kakati buli munnayuganda essaawa eno aliwo ku lulwe ne kimu eky'ekkumi ndowooza tetuddamu kiwa mufuna ekimala mu State House lwaki mukyatutega obubbo nga mufuna obumala mu State House nga mulaba zaka yaffe gye tubawa oba kimu kya 10 kyaffe kye tubawa oba endobolo gye tubawa nga tebamala mukyetaaga Muhoozi Kainerugaba si ggwe waweesa Seeka Kiti asaala esswala 5 buli lunaku ne sunna ze simanyi ne jjuma gisaala n'ebiseera ebisinga ng'asaaza nsaaze kitegeeza nti abeera yeeteekerateekera kufa kwe kitegeeza nti amanyi essaawa yonna musobola okumutta kuba si gwe mugenda okuba nga musoose okutta ate era si agenda okuba nga asembyeyo okuttibwa ng'ayise mu rigimu yammwe azirongaazi ekyaliwo muba mukyagenda kutta abalala kakati muleke okulowooza nti muyina amaanyi agatiisatiisa buli mumwa muleke kulowooza nti mulina amaanyi agatiisatiisa buli kitonde era muleke kulowooza nti mmwe muyina zipu ezirina okusibanga amaloboozi gaffe buli omu alina omutwe gwe ate nga buli mutwe gujjuddemu endowooza zaagwo singa twalina kwogera bye mwagala awo Mukama teyalibadde na bwetaavu bwa kutuwa mitwe gyaffe yaligambye mukozese kujja abana ababasinga okutegeera naye Mukama yatuwa emitwe gyaffe nammwe n'abawa emitwe gyammwe naye temwagala tukozese emitwe gyaffe we girina okukolera mutta abasiraamu mudobonkanye ensi muwambe eggwanga musibe abantu mutuuse ku baana b'abantu obulemu nga mpaawo ddoboozi lyonna libagambako nti mukola kikubanga mwasigadde fiya mu bantu nti ffe tetugambwako waliwo enjawulo wakati w'ekitiibwa n'okutiibwa omukulembeze tabanja kitiibwa kubanga ofisi y'obukulembeze ejja n'ekitiibwa
naye obukulembeze office eyo bw'ogikozesa obubi ofuukiramu omufuzi. Tewaliwo omufuzi abeera na kitiibwa, omufuzi babeera batya mutye abeera na kutiibwa. Okujjako ng'otubanja kukutya era nga bwe tukutya ne tosobola kutubanja kitiibwa kubanga tokigwanidde. Oyo gwe mulaba nga ye yeyita CDF yakamala okulirira famire z'abantu mu Agago district abakuba omujaasi wa UPDF Ameni Boni obukadde 5 era ne yeetonda olwa UPDF naye yensigo gye weetondeddeko ate mmwe mwagisiga ate nga mukyagifukirira era nga temuli beeteefuteefu kugittira mu kaseera kano kubanga mukwata mundu akulaba nga gwe bw'obeera mu gavumenti buli muntu akunyiizaako omulamuza buyinza. Mukwata mundu emundu naye ye gavumenti ye oba bwe buyinza bwe. Kyova olaba ne bw'omusoozaako naye akozesa gavumenti ye nga naawe bw'okozesa gavumenti yo. Bw'omunyiizaako akozesa buyinza bwe buli mu mundu nga naawe bw'okozesa obuyinza bwo. Ng'oyagala okulwanyisa kitta bantu ab'amagye kye bakola ku ba civilian gwe alina okusooka okubeera ekyokulabirako gye bali. Naye bakulaba owamba bakulaba otta ate ng'abantu botta mwana tebakuyinaako buzibu era tebaagala ntebeyo. Bannaggwanga ne basseggwanga buvunaanyizibwa bwa munnansi okwemulugunya oba okulaga ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Si munnakenya yagenda okubanja gavumenti ya Uganda eddagala mu ddwaliro e Mulago nedda. Si munnakenya yagenda okwogera ku bulyake ayina kubeera munnauganda. Naye ate munnauganda bwakubanja eddagala bwakubanja abantu bewasiba bwakubanja abantu bewabuzaawo bwakubanja ebbeeyi ya sukaali ette nti ono mulabe wa ggwanga. Gwe ng'oyambala ekyambalo ky'obuyinza ng'omusaanyaawo kakati n'omujaasi akutte emmundu tagenda kwawula mulabe we. Ayagala kumubbako mundu n'omulabe gwe bayombamu obuyombi naye kuba gwe buli akugambako omulabanga ayagala okubbako obuyinza. Kitegeeza naye buli anaamusoozaako ajja mulabanga ayagala okumubbako emmundu nga gwe buli akugambako bw'olabanga ayagala okukubbako obuyinza era n'okozesa obuyinza okumusaanyaawo. Naye kyava akozesa emmundu okusaanyaawo oyo ayagala okumukiyakiya abalowooza ayagala kumubbako ki. Mundu tubeere ebyokulabirako ebirungi. Gwe kennyini Muhoozi Kainerugaba oyina okubeera ekyokulabirako ekirungi. Bwe kibanga ddala kituufu okooye abajaasi okutta bawanayinki naawe lekeraawo okutta bamwanayinki. Si gwe alina obuyinza si gwe alina obwannannyini ku bulamu obw'omwanayinki. Era mukolerere nnyo ebitiibwa temukolereranga ennyo okutiibwa. Abakolerera okutiibwa bakutigumbula batiibwa era balitiibwa. Abakolerera ebitiibwa bali babakulembeze balungi era ekitiibwa kiribeera otomatiki. Nti bw'omala okusasula omukazi ewaabwe mubaamu omwana abeera otomatiki oba ogenda kumumusangamu. Oba bw'ogula ente otomatikale ebeeramu ekibumba. Kakati ekitiibwa kiringanga nte. Kiringanga kibumba mu nte. Yisa bulungi abantu b'okulembera. Tobafuga kulembera bakulembere. Ekitiibwa oba akataago k'ekitiibwa kagenda kubeeramu mu bukulembeze bwo. Naye watali ekyo oba okamya ennume. Obeera okamya ennume. Kyogamba otiisatiisa kiti nti mugenda kumusaanyaawo. Mugenda kuggyawo obulamu bwe. Ne Ssekimpi yasooka kubanyiiza gwe mwakuba amasasi. Ne Kadiru Muwaya yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi. Sheikh Yunus Sentamu yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi. Sheikh Kiria yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi.
bayiga Kiggundu bonna basooka kubajjonkera bigambo bemwakuba amasasi bwe kibanga n'abasirika mubatta ate lwaki mulemesa aboogera nti mujja kufa mutaafuga emimwa gyammwe nga n'abaali babunidde nga batuuka n'okuwunya obumwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga tebabifulumya babunidde mwabatta ne mubasaanyaawo ate ogamba kiti toyogera nti nja kutta sookolage kiti toyogera nti nja kutta nga be wasooka okutta oleeta butambi mwe baakuvumira waakiri baseyi mwabatta nga n'abamu ensi yabategeera mumaze kubatta kitegeeza tebalina kikyamu kyonna kye baali baboogeddeko ate ogamba ono nti sirika nja kutta be wasooka okutta bo baali bakoze ki bo baali bayogedde ki oba bo baali bakugambye ki muleke okulowooza nti ye mmwe bannannyini bulamu bwaffe era mulekeraawo okulowooza nti tuliwo lwa mmase yammwe Katonda ye nannyini bulamu bwaffe era ffenna tutudde ku mmase ya Mukama Katonda so si eyammwe mulekeraawo okutiisatiisa bannansi ba Uganda era muba mwagala okulwanyisa bamwanayinki okuttanga bwe muba mwagala okulwanyisanga abamukwata mmundu okuttanga bamwanayinki mwe musooke mubeere ekyokulabirako bali mwabalaga nti obuyinza si buweereza kyakulwanyisa ate gwe oyagala emmundu agikozese ng'obuweereza kubimusoomoza nga gwe obuyinza kubikusoomoza oba kubikulagiddwa okikozesa ng'ekyokulwanyisa lwaki bbe emmundu tebazikozese ng'ekyokulwanyisa ne bwe zinaaba ntalo za mmaka kubanga mutulaze nti alina obuyinza tasongwamu alina obuyinza tawabulwa ate ye alina emmundu nga gy'alabanga obuyinza bw'oyagala asongwemu oyagala aleme kuwabulwa bano abantu bemwesembereza bano abantu bemwekuŋŋaanyirizaako y'ensonga lwaki Uganda egudde mu nnyanga gavumenti entegeevu zikolera kwa ideologies za opposition owa opposition bw'ayogera ku luguudo olutateredde najja n'asimbamu ebitooke gavumenti n'emanya nti kino kigisuula nejja n'etereeza oluguudo owa opposition we yeesiba ku kyeddagala n'okulabisa gavumenti nga bw'etagula eddagala mu ddwaliro gavumenti n'emanya nti kino kinsuula n'egenda n'eteeka eddagala mu ddwaliro naye mmwe ayogera ku ddagala eritali mu ddwaliro gwe muwa ssente oluusi oba ne mumutta ate nga mukozeseza ssente nnyingi ssente zino ze musaasaanya okugula abalina kye baba banja oba balina kye beemulugunya lwaki si ze mubeera mukozesa okukolanga ku nsonga zaabwe nga nange Masaba nsanso kulaba Shirawa Bobby naawe zino ssente ze musaasaanya okutta ababagambako oba babalaga ebikyala oba okubagula abamu lwaki si ze muba mukozesa opposition ye yali badde endabirwamu gavumenti mweyina okweraba ne gavumenti bwe yakwata ba intellect abaagigambangako oba abaagiwabulanga yo neerowooza nti bawakanya mpakanyi lwe lunaku gavumenti lwe yagwa kubanga osobola okuziboona omumwa ayogera ate n'abantu n'obatebenkeza emitima naye bw'ona alema okukola ku nsonga y'abantu eno ate notta oyo abadde agyogerako olowooza oba ogula buganzi oba ogula bukyayi essaawa eno bannayuganda oba bannansi ba ggwanga lya Uganda mubaguzizza bukyayi mitima gyabwe gavumenti eyo esobola okuswaza omwogezi yenna kyangu nnyo era nze singa mbeera pulezidenti nsokugamba nti nsobola okufuga paka wenkooyera kyangu nnyo by the way kyangu nnyo okufuga paka wokooyera olaba bannayuganda mu bwavu obungi baali bakuleko bafuge paka wokooyera Kyagulanyi ye yajja ababuuse nti eggwanga livunda nze ndaba kyangu nnyo okufuga paka wokooyera ono ali mu kuwakanya ono tomwesembereza na mwesembereza mbuka muyite nkole naye endowooza zinnungi sookungattako kyayogera ky'obeera okolako oba tomuswazizza obeera tomuswazizza toddamu kolokota gavumenti va ku gavumenti kasajja gwe bajja kuzikiza omumwa ogwo osobola okuzikiza omumwa gw'omuntu nga tomusse na kumutta sewemba njogera ku ddala etali mu ddwaliro kyali baddokeri teekeyo bwemba njogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga byobeera okolako bwemba njogera ku bizibu ebiruma bannayuganda byobeera otereeza naye mmwe temufokasinga ku bizibu wabula mufokasinga kuboogera ku bizibu
ate nga kyalibadde kyangu nnyo okufuga paka we mukoyera kubanga entebe eriemu ffenna tetuyinza gijaamu ffenna tetuyinza gituulamu naye gwe weewunye entebe bw'ebeera eriemu lwaki olina miliyoni z'abannayuganda ezikujjonkera nti Uganda bw'ebeeramu abantu obukadde 5 ng'obukadde 49 nga bonna bugamba nti agende kubanga walemu okutegeera ebizibu byabwo ate ababyogerako bw'oyagala okutta n'abamu obagula ate nga ebizibu bisigaddewo anajjanjaba olukusense ewaka alina kumanya weruva oba anajjanjaba diarrhea mu baana alina okumanya nti ava ku bukyafu ava kulya ku buli kye basanze oyina okumanya endwadde eneekunyiiziza n'otuuka okutta agyogeddeko n'otuuka okugula agyogeddeko ekosa kyenkana kye eri abantu lwaki si gy'oba ojjanjaba bonna abajjogerako n'obeera ng'obakutudde nga tobaguze ate nga tobasse naye ng'oswazizza baswazi kyangu nnyo okutuprovinga wrong mutuprovinge wrong Kitiibwa avaayo n'ayogera ku basiraamu abawambibwa bate kuba okimanyi tolina ky'obeetaaza Kitiibwa avaayo n'ayogera nti lwaki buli abasomesa eddiini abakuŋŋaanya abaana abato abo babeera babasomesa buyeekera tegeera nnono z'abano nti abaana babakuŋŋaanya okubasomesa eddiini tegeera ennono z'abano era omanyi bye beetaaga omanyi n'ebibanyiiza tebagenda kwagala kutuula mu ntebe yo bo bakayanira kimu ddembe lyabwe lwakuba nti kati tekikyasoboka obudde bannayuganda bwe baabawa okutereeza temukyasobola kutereeza kubanga mwafuuka akaakyama amamera ne boogezaako kagolola kamenyeka bumenyesi gavumenti y'omupembe Yoweri Kaguta Museveni kakati yenna agezaako okugitereeza oba yenna agezaako okugigolola ebeera egenda kumenyeka bumenyesi mwafuuka akaakyama amamera kyova olaba bannansi baakoowa okubawandiikira amabaluwa agava mu ggeto oba agava eno wansi gajje mu ofiisezi zammwe kubanga tegaayanikuwanga kyebava beesitukiranga balowooza amabaluwa tegaatuukanga ate beesitukidde baleete ebizibu byabwe babyogerereko we muli ate mwagala kubanoonya kubasaanyaawo lwaki temwabawuliriza nga bakyabaweereza amabaluwa lwaki amabaluwa gaabwe tegaayanikuwanga lwaki bamaze kwesitula ate nga babagamba nti mufulume politics takyali mu kitiibwa politics yafuuka wa kuvuma politics yafuuka wa boozambe mwawo omwagaanya boozambe okuyingira olunaku lwe mwagaana okuweereza boozambe kubanga n'omusolo gwa boozambe mugulya n'obululu bwa boozambe mubwetaaga kakati ozambe bw'aba yeesitudde ddembe lye kubanga wagaana okumuwuliriza ozambe yali tayagala suuti yo ozambe yali tayagala ntebe yo ozambe yali tayagala ofiisi yo ozambe yali tayagala ntambula yo ozambe yali ayagala kimu service delivery naye lwaki amabaluwa ge tegaayanikuwanga mu mabaluwa g'okugaana okuwanikula kyova olaba leero yeesitukidde ajje yeeyanjiza ensonga kakati Muhoozi Kainerugaba ne kitaawo Uganda eyo musobola okuba nga mulowooza nti yammwe mu kaseera kano naye bangi abaali babaddeko bannannyini nsi Gaddafi yaliko nnannyini nsi ng'era abaana be be balangira b'ensi yali tannayingira Kabuli oba yafa aziisenga bana ng'eyeeyita First Son bamutadde ku mpingu Mobutu Sese Seko naye yali ateeseteeseko ku mutabani we yajoonyesa abantu nga n'abawala abakabasanyo yafa Mukenenya omwaka gumu ne kitaawe ne bawalabanya kitaawe bwe yafa baamusimba busimbi Asadi muwozi we Siriya ne muwozi we Siriya baamukecuddeko omutwe baamusaanyizaawo kola byonna abantu naye teweerabira nga omukulu kwefu we yagamba nti gavumenti eyazikamu ku buyinza naye ne Allah ayazikamu ku buyinza naye olunaku lwali bukujjako ojja kulamulwa mu ngeri y'emu nga bw'obadde olamula ng'oli mu buyinza bw'obeera ne ssente n'oyisa bubi abantu oba omuntu yenna
ojja kuyisibwa mu ngeri emu nga b'obadde oyisa obubi be balina ssente. Obuyinza kyambalo bwambalo. Saagala kikwewaze kubanga essaawa yonna bakikwambulamu nga teweeyagalidde. Naye obwereere bwo bunaalabika butya nga bakwambuddeko ekyambalo kye bayita obuyinza. Si ggwe asoose okubeera n'obuyinza, ate si ggwe asembyeyo okubeera n'obuyinza. Buli mukulembeze wa Africa ajja mu buyinza. Tewaliyo akola kujjako gavumenti neggwe webuze lwaki bazijjako. Basiba bwe beebaka basooka kuwuliriza information okuva mu ISO mu bitongole by'ebyokwerinda byonna. Naye era bawunzika babakutte offside nga babajjeeko. Buli ajja asobola okweyita life president era alowooza nti obuyinza agenda kububeeramu paka waalikoyera. Naye weebuuze lwaki abo abanyweza ensala era bawunzika bamaamuddwako nti luno lugoye terulina kaddiira ku ggwe. Olwo lugoye terulina kaddiira ku ggwe. Era abo be lukaddiirako beewunzika bafudde mu nfa ekyasinza okubeera embi. Olugoye olwo okumanya luzibu nnyo, okumanya lubi nnyo, lwa ddembe nnyo nga ggwe alweyambudde. Era lwagala nnyo omuntu alweyambudde. Naye ggwe omuntu alulemeddemu ng'ate ogubya lugubye. Lwe lituuka okugamba nti nze njagala kwambalwa muntu mulala, luli kusiiwa ng'olulimu ekisaanyi. Lujja kusiiwa ng'olulimu ekisaanyi. Kaakati nno wennaffe mmwe bannannyini buyinza mulinde akaseera ng'obudde tebukyali ku sayidi yammwe. Ate nga mu kaseera kano muyina obudde. Kambabuulire basajja mmwe bannayuganda be bantu abangu ab'okwerabira. Olaba mukyala Miriya Kaloobo teyagenda n'akiika embuga mu Lubiri Mmengo. Naye nga ye yaligenza akiika embuga mu Lubiri Mmengo ku bba be yakola Obuganda. Babyerabira. Bisobola okuba nga bakyabijjukira. Naye bannayuganda batamangu ekintu. Bannayuganda bakyabawadde obudde mwetereeze basajja mmwe. Mweyambuleko olugoye lwe bayita obuyinza nga tebunnabasiiwa. Naye ekiseera kirituuka nga mwagala mweyambuleko obwo obuyinza. Naye ng'obuyinza bwagala kusooka kumala kuba okyayo kya sinakindi, kumala kubatuga. Mukimanye nti mwabukozesa bubi nti n'omuzinyi omulungi annyuka ava mu ddiiro. N'omulimi omulungi annyuka tasiiba ku lubimbi era tasulawa ku lubimbi. Kakati mmwe mulowooze nti mu kaseera kano ye mmwe bannannyini nsi. Mulowooze mu kaseera kano mwe mu owning obulamu bwaffe. Era mulowooze nti mu kaseera kano tuyimiriddewo ku lwa mmase yammwe. Naye mulinde akaseera ng'ensi n'obudde tebikyali ku sayidi yammwe. Akaseera ako kalibeera kazibu nnyo, kalibeera kantiisa nnyo ku ludda lwammwe. Moses Bijirwa muntagingire. Ntagingirako ku Moses Bijirwa nsanso okukula Mario. Muntagingireko kwono w'amannyo g'enjiri Moses Bijirwa. Moses Bijirwa yagenze n'akola statement n'agamba nti atidde nnyo kubanga kyalaba mu opposition bwe kinaagenda bwe kiti okumala akabanga opposition eyinza obutaweza yadde ababaka 10 mu parliament. Omujjega ye eva ateekera kubeera ku opposition. Tapulaninga ko kugenda mu buyinza. Era n'enteekateeka ze za opposition. Era n'okulwana kwe alwanirira opposition. Opposition tebagiteekera. Nkiddamu. Opposition tebagiteekera. Era okwegatta kwaffe mu kaseera kano si kyekikulu. Ekisinga okubeera ekikulu mu kaseera kano kukkaanya, kumanya ki kye tulwanyisa, ki kye twagala, naani gwe tulwanyisa. Ekiseera kino si kyakuweza muwendo. Ekiseera kino si kyakubeera bumu. Wabula ekiseera kino kyakukkaanya. Kubanga ne bwe tunaabeera obumu naye nga tuli mu kukwata makubo ga njawulo era tujja kutuuka tetuli bumu. Kyetwetaaga mu kiseera kino kyakukkaanya na kumanya mulabe waffe yaani na ki kye twagala n'ebigendererwa byaffe bye biriwa, so si kukuŋŋaana.
okukungana kibanga omusiraamu lwayaziina olw'okuba ye ayagala kuyimirizaawo swala n'agamba oba omuli mutamiivu oba oli mutemi wa mbizi yingira mu muzikiti osaale nze njagala kuyimirizaawo swala nedda esswala entuufu eyimirizibwawo nga mu jjama newe wabanga imaamu emabega aliyo n'omuntu omu eyo ye swala so si kuyimirira mu lukulumulu lw'abantu olw'okuba gweregala kusaaza abatafunye wuzu era abatali basiraamu nga bazze bawunya n'omwenge nga bavana kutema mbizi ekigendererwa ky'esswala obeera tokituukiriza oba obukulu bw'esswala obeera tobutuukiriza obukulu bw'esswala si bantu bangi kusaala wabula yo kuyimirirawo Bilali kastamala okwaziina ne bw'aba n'omuntu omu mu sswala esswala esobola okuyimirirawo kyetwetaaga bijjiirwa mu kiseera kino si babaka ba paalamenti 100 twetaaga buyinza kubanga ne bw'ofuna majority mu paalamenti nga gy'oteesezza ne Museveni eddiru yammwe asobola okugikuwa azironga azo asobola okugikontrolinga kubanga kimwanguyira okukontrolinga majority eyo okusinga okurikavalinga entebe ye era ye Museveni bw'aba ayagala atumma ababaka bonna nga bw'ogambye tanti yasalawo omuwendo gw'ababaka gw'onaafuna bw'aba ayagala atumma ababaka bonna babeere ba NRM atuwa ekintu kimu entebe y'eggwanga eyo kubanga paalamenti okudobonkanya eggwanga kisinziirira ku ono Museveni eyagiwa amaanyi ageegabira ssente era yafuula ebyobufuzi omulimu nga tonnajjawo Museveni ne bw'onaaba n'ababaka 5 tebagenda kukugasa Moses Bijiirwa ne bw'onaabeera n'ababaka 5 nga Museveni yakyatudde ku driving seat tebagenda kukugasa gwe bwe kibanga ekigendererwa kyo kyakubeera na muwendo gw'ababaka bangi mu paalamenti kyokka nga ne bwe gubayo abantu basigala bafe mulago nupu twatwala ababaka abasoba mu 6 abakunukkiriza 6 golowooza nti abantu emulago tebafa eddagala lyafuuka erigendayo enguudo zaakolebwa enguzi yaggwawo nga ne mubamu twatwala waliwo abali enguzi byonna ebyali bikonzi by'eggwanga era bisigala bikyaliwo mu bufunze kye twetaaga si majority eyo majority ebeera ya formality ebeera ya butaliimu ng'okyali wansi w'obukulembeze bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni soko ojjewo Museveni ebirala bijja kwetereza byokka naye ne bw'onoofuna ababaka 5 oba ebitundu 99 ku buli 10 nga Museveni omulekedde kimu mu paalamenti kino 99 asobola kikontrolinga nkulayirira bw'aba akyalina obuyinza entebe ng'akyagikutte ng'akyasula ntebe eyo paalamenti nakasero nyangu nnyo ya controllinga azirongaaza alina obuyinza so munnaffe mu kiseera kino ffe kye twetaaga si kyakyeokwegatta n'abye n'Aisha Kabanda abyogerako Aisha Kabanda kye twetaaga mu kiseera kino si kwegatta ffe twegattagatta dda n'okubikoowa ne tubikoowa twegattagatta dda naye olaba n'abafumbo okwegatta baakufunira pulaani ne bakuteekamu family planning lwaki mmwe bannabyabufuzi abaagala okukulembera eggwanga mwagala kukoma bukomi kwegatta okutaliiko planning bwazirongazi muntu politics is about numbers ekiyenje ekiku bakirumira mpi 2 bonna bajje azirongazi tuweza numbers nedda ekigendererwa kyaffe si kya masses ekigendererwa kyaffe si kya numbers ne bwe tuba babiri fekka nga ffe tusigadde oba Kyagulanyi ne bwalisigala bw'omu mu nuupu ekigendererwa kyaffe nga tekinnavaawo tulisigala tuli mabega we paka ng'ekigendererwa kyaffe kiggusiddwa kakati mmwe ababeeraawo nga muteekerateekera opposition yenkyawulira omusajja era 2026 ye ateekerateekera opposition mu bufunze nti kakati Bujirwa byonna byakola apulaninga kulwa opposition kyekikupulanningisa kulwa opposition ate nga waliwo omulyango ogusobola okufuluma ogenda ebweru kubanga opposition kitegeeza busibe opposition bw'eba etegeeza busibe lwaki gwe pulaani zo zikubira kkomera
time egenda kutuuka bwemba n'abasiba abangi nga ndya kawunga kaba boss bwemba n'abasiba abangi nga yenze RP nga nsobola okulyako ku bijanjaalo ebitaliimu kawukumi naye ng'ate bw'ofuluma ebweru osobola okwetegerera n'essaawa z'olina okulya n'emmere gy'olina okulya era ng'olya nakyoyagala kakati topulaninga kufuna balooya balungi abagenda okufulumya ekkomera lino oba okufuna abatolosa abalungi abagenda okufulumya ekkomera lino wabula future yo ogipulaningira mu kkomera ha simanyi bannange opposition esaanyeewa era bwe kigenda bwe kiti n'ababaka 10 tetugenda kubafuna opposition nga tejjeewo Museveni esaanewo kubanga otebeera na mugaso kubanga tugibaamu n'essuubi wakati mu kubeera nayo waliwo bannaffe ababifiiramu kakati bw'eba yo tegenda kujjawo Museveni ng'era erwanira kimu kufuna muwendo gw'ababaka bangi mu ssetteeserezo kitegeeza ebeera tekyalina mugaso ebeera efuuse ekizibu tubeera tulunda nteetomera opposition neeraliikiridde egenda kuvaawo bwe tutuuka 2026 nga tetwenneegatta yonna ne bw'onaagigatta tesobola kuweza yadde ababaka 10 n'abataano tetwagala ebeweze n'abataano tetwagala ebaweze as long as ekyali opposition mu kaseera kano ekintu kye twetaaga kiri kimu kununula bannayuganda so si kubeera na muwendo gwa ntezitomera okubeera n'ababaka abangi nga toyina buyinza obeera na muwendo gwa ntezitomera ezitakuwa mata kubanga mu byokaabira mulimu okulya ssente y'omuyi w'omusolo bwe kibanga ate naawe olwana nnyo kuweza muwendo gulya ssente ya muyi wa musolo naye nga tolwana kukyusa system ssente y'omuyi w'omusolo buli munnayuganda emuyiikire then obeera mu ssiru bw'obeera n'ababaka abasoba mu 10 eddagala mu ddwaliro Mulago ne ligendayo enguudo ne zitereera obukenuzi ne bwesalako obulabbayi ne buvaawo obulyake ne buvaawo lwaki ofukasinga ku nnamba y'omuwendo gw'ababaka abangi lwaki ofukasinga ku nnamba y'ababaka abangi fukasinga ku buyinza oli mu kuyigga mpologoma nnene ate oyoyaana n'obumyu obumyu 10 bwenkana empologoma emu era bw'obufumba ennyama yaabwo obumyu 10 busobola okuvaamu ennyama y'empologoma emu oba ennyama y'ente emu kakati tuli ku nsonga nnene ate bano baagala tufe ku bisenge ng'eddiiro tetulifuddeeko ebyo bisenge ffe twagala ntebe ya mu ddiiro twagala nga ffe abatuukibwako era tetwagala kubeera option gavumenti ey'ekisiikirize etegeeza option second option ffe twagala kubeera first option so si kubeera second option kakati mmwe abalwanira omuwendo gw'ababaka abangi mulwane era bwe kibanga mbu tujja mu kulonda kwa 2026 nga tufa muwendo gw'ababaka bangi awo tuli ku luguudo lukyamu ffe kye tufaako mu 2026 Bobi mu ntebe era nze fokasi yange kaakati etunuulidde ekifo kimu kya Bobi Wine siina mubaka gwe ngenda kusimba mabega sirina kansala gwe ngenda kusimba mabega sirina ani gwe ngenda kujajjatta kubanga nkimanyi kaakati eno era si chance yaffe okuddeeka abaafa okufuna obwenkanya abasibe okusumululwa n'abalwadde okufunanga eddagala mu ddwaliro by the way mwe mumanyiiko abasibe ba mulundi gumu bokka naye mu Uganda muli abasibe abayivu bafuuka abasibe abamu baddukira mu bwakadaama battica abasinga abaana boolaba mu biyumba basoma abo basibe abalwadde emulago abo basibe ekibalwisizaayo kubanga tebannadda waka mu budde buno abasawo tebabafaako ebikozesebwa tewali eddagala tewali mu bufunze ng'ekibakuumidde mu ddwaliro okulwayo eyo bikozesebwa butabaayo n'abasawo butabafaako mu budde kubanga abasawo basasulwa akasente katono sente nnyingi baziwa bafulufiga ne weesanga abo basibe newabaawo abasibe ddala newabaawo abasibe mu nsawo ng'ensawo zaabwe zaabafuula abasibe osanga oli kubeera waka tanze ebinyumo twakwata tuti bitunudde eri nange ntunudde eno naye nga sigenda ku buko nga talina kyakwambala sigenda ku mikolo nga talina kyakwambala
obanga Siria Masavu ngezo okuzigagula tazirina. Mu Uganda abavubuka bawasa abakazi be balina just kubeera bubeezi nabo si be baagala. Aliwo gwe yatwala alina okuba omufumbo naye gwali naye si gwayagala naye olw'okuba ye yali mu nfuna ye. N'abawala bangi basibe mu bufumbo. Alina omusajja nga tamwagala naye yasoma yanoonya emirimu yagibulwa gye yagenda okunoonya emirimu we yasanga akavubuka nga nako kafuluma kava funa mulimu ne beeganza kubanga ate ye baagumuma. N'afumbirwa talina kyakkola. Bangi bali mu bufumbo nga tebaliimu lwa mukwano nga bali mu lwa mbeera abo nabo basibe mu ngeri yaabwe. Kandi gwe bw'oba okyalwanira ennamba y'ababaka ennyingi lwana naye okirimu wekka. Era tetuyina nteekateeka za opposition, tetuyina biseera bya maaso bya opposition kubanga tetwajja kubeera ku opposition, twajja kukozesa opposition nga tool etutwala mu buyinza. Ne opposition bwe batasobola kufuuka lyato litusazisa genda kazinga kali akense esuubize kireza ate beefuuse ya bulabe gye tuli. Kakati gwe Moses Bijirwa bw'oba owulira oyagala muwendo gw'ababaka gusabe Museveni agukuwe bw'oba onaasobola okwesonyiwa entebe ye yo giriko ddi. Museveni ne bw'omusaba majority mu parliament azirongazi osobola okwesonyiwa entebe ye yakigumira abakuwa kubanga amanyi asobola okuba controllinga. Ate Museveni bw'aba asobola controllinga omusajja ow'essuuti nga mpuuga ani gw'atasobola controllinga, ani gw'atasobola kutambuliza ku remote. Tubadde n'ababaka abakunukkiriza enkaaga tubaddeemu ki? Abantu babadde tebafa, eddagala emulago libadde ligenda. Kitegeeza bano ababaka si nsonga, entebe eri y'ensonga. Era mwe abakuba pulaani ya opposition mu biseera by'omu maaso mukube. Fere tuyina biseera bya opposition bya maaso kubanga tetwajja kugibeeramu. Nze sisobola kubeera mu kkomera nga mpulaaningira kkomera kyale ne baba bansalidde gwa kufiirayo kubanga ne bannayuganda Museveni yatusalira gwa kufa. Nine tuyinza kupulaaningira biseera bya maaso mu kkomera. Nedda buli budde obwongo bulina okubanga bukola nfulumye ntya wano oba nfunye ntya abalooya abakugu abanzija wano oba nfunye ntya abasini abakugu abantolosa wano. Kasita otandika okupulaningira opposition eyo must kitegeeza government kubeera ku opposition oba gwe watondebwa kubeera ku opposition. Fere tuli ment kubeera ku opposition era tetutondebwangako kubeera ku opposition. Mwabatondebwa okubeera ku opposition era kwe muwangaalidde ebbanga osanga mwagimanyiira feetwoca manyi ogenda mu kkomera leero n'osangamu abaluddeyo nga bo baabivaako. Twamanyiira kati gwe n'obuguutana tomanyi kwebakisa kagongo tomanyi kukozesa bidoli tomanyi kukozesa kubanga toli ment kubeera awo. Kakati bano bannaffe abaludde ku opposition ndowooza baagumira amaggwa agali ku opposition. Ye maama bo babadde bakyatulana mu butebe bw'amaggwa ng'eri ke balyako ke babakasikira. Mwe temumanyi nti ate palamenti eyo bwe bumu ku bulabe bwe muyina nga bannayuganda. Gwe bw'olowooza nti bw'otwalayo ababaka 10 obeera wa mukisa nnyo. Nedda tewaliwo wa mukisa nga tatutte gavumenti. Palamenti eyo bye bimu ku bizibu by'eggwanga kubanga Museveni mwasinga okuyiwa ssente gwe mubuuze Obote yakuleeterako emmere ng'oli mu nsiko. Obote yamuleeterako emmere ng'ali mu nsiko Museveni. Olowooza lwaki yagitwala? Omuyala omukufu si mwangu wa kugoba atambula ajagira. Omukufu si mwangu wa kugoba atambula ajagira. Revolution yonna emugibeerawo nga mukimanyi nti muli kulwa mmwe esobola okugguka. Ekyawambye obuyinza Syria teyabadde politics, yabadde revolution. Si parliament oba abaka opposition be bayambyeko okusuula government. So pe mu kiseera kino mwe byababaka bammwe abangi mutwale ne baba 2 mutwale. Fene batatuwa yadde n'omubaka n'omukiryokke azirongazi tunudde bannayuganda tetwagala kutuwa byoya byanswa. Nze yeekolera itombwa.